tuula tusome nate. Tuli katabo Amaggwa n'Emitego mu buvubuka, kawandiikibwa Rose N. Kabogoza, era nga tutuuse ku ssuula egamba nti Cissy afuna ekyama. Ng'amaze okumanyira ku mulimu, abantu beeyongera okumwagala ennyo. Mwana muwala ebyamwagazisa era ebyamuganzisa ku mulimu tebyali bitono. Okusooka yali amanyi omulimu gwe okuguwa ekitiibwa wamu ne bakama be, ng'ate teyeegulumiza. Ng'abali ku mirimu egya wansi, gamba ng'abayeranga ofiisi, nga bonna tebayisa bubi, ng'amanyi okubalaata nabo. Kale ne bamwagala nnyo olw'okuba nabo yabatwalanga nti bantu era ba mugaso, era baamuwanga ekitiibwa kya waggulu nnyo. Mwattu Cissy teyali mwewulize ku mulimu, so n'ekikula ennyo nga si mwenzi. Anti kumpi buli musajja bwe baali bakola, naddala abaali balina ku nsimbi, bonna baamwekubako basobole okumuganza. Naye kumpi buli yamwekubangako ng'amubuukako bukombo nkuyege ku ggi. Ekirala ekyamwagazisa, teyali wankwe, ng'ate era talina bakiwadde munnange. Kale olw'okuba omuganzi yawulira emirembe ku mulimu gwe, era n'ayongera n'okugwagala. Ng'akulunguddeyo amazooba nga gaago, yatandika okulowooza ennyo ku biseera bye eby'omu maaso, nga nti n'abantu bamutamye, naddala ab'eŋŋanda ze, nga bamubuuza lwalifumbirwa. Yatandika okulowooza ku musajja alimuwasa naye nga tamulaba. Yafunanga bangi abamugamba nti baagala okumuwasa, naye ng'abasinga baali beenoonyeza byabwe, ng'olumu agenda okubuuliriza nga baawasana dda, n'olumu abakazi bali nga bali mu babiri. Kale yasoberwa amugamba ekituufu, era n'oyo amugamba olw'okwesanyusa. Yagenda okukizuula nga kiri mu ttu takyamuliko. Yakandanga kumwekubangako ng'afuuyira ndiga mulere. Olwo nno n'alyoka amanya nti bye yali amugambyeko eby'okumuwasa byonna byalinga byakwerogosoola nakwagala kumwefunira. Abasajja yayongera okubagirako ddala enkuufiira y'obulimba bwe yamanya nti n'owannamugaanyi eyamukakasanga enkya n'eggulo nti agenda kumuwasa yali amaze okumuweta ekikuubo ng'ate amuteddemu n'olubuto. Olwo yayongera okutya n'okwebuuza gy'alijja omusajja atamulimba nti era aliba afaanana atya. Eyamusala ku mugwa ye ssengaawe eyajja ewaabwe, kyokka aba anaatera okuddayo n'azza Cissy ebbali n'amubuulirira nga bwe yalina omusajja gwe yali amulabidde, nti naye musajja wa mpisa nnyo kuba bakadde be ba ku kyalo kimu ne ssengaawe oyo Nambogga, nti era omulenzi yakula amulaba nga wa mpisa nnungi, ng'era beesiimisa omukazi ali mufumbirwa. Yamunnyonnyola nti omulenzi yasoma nnyo, yagenda e Makerere gye yajja amadiguli gaabwe, kati nno ye mukulu w'ekitongole ekituusa emmotoka empya mu Kampala, era mbu kyokka ayagala kuwasa, naye omuwala ow'empisa ennungi akyamubuliddwa, nti oba naye yali mwetegefu okumufumbirwa amubuulire bategeke basobole okulabagana. Cissy yamuddamu nti ye teyali mwetegefu kunoonya bulungi wadde ensimbi, kyokka nti ye kye yaliko kya mpisa na mazima, nti kuba abasajja yalaba kusa obulimba bwabwe n'ebibi bye bamutuusaako emirundi enkuyanja, nti singa afuna omuntu omutuufu takyalaba kyalinda. Ebigambo bya Cissy byasanyusa nnyo Nambogga, era ne balagaana olunaku balabaganeko ne munne. Omulenzi ng'abuuliddwa nga bwe baamuzuulidde omuwala omutuufu ow'okuwasa, ate nga n'amaka gaavaamu malungi ddala, yasanyuka era n'ayagala balabaganeko balabe oba banaasiimagana. Kale olunaku mulindwa terwalwa ne lutuuka. Omuwala yeesiba bulungi busuuti ye ey'amabala ameeru, amamyufu ate n'amaddugavu agaali amatobeko obulungi ennyo, ne yeesiba n'ekitambaala ekyeru n'atereeza ssebo, n'addira enviiri n'azisanirira nga zidda emabega, mu bulago n'assaamu embira ezirimu ebimyufu n'ebyeru, wamma n'alyoka amyukira omwo n'akamala. Babo bakyali mu keebugo gye baakuba amaaso nga ku mulindwa ono
yenna ng'alekedde mu ssuuti eyaggulwe, asibye ettaayi enjeru wamu n'essaati eya ssema, okwo n'assaako engatto enzirugavu, wamma ggwe n'anekaanikana. Yajja ne mukulu we ne mwannyina. Kyokka ekyabeewuunyisa bombi kwe kutunuuliganako nga buli omu amanyi bulungi munne. Kyabongera okubasanyusa kubanga buli omu yali talina nziro yonna ku munne. Mpozi ekyasinga okubeewuunyisa kwe kuba nti Bazira yali yayagala dda okuwasa Cissy era nga yali yayamala dda n'okumutegeeza ku ndowooza eyo. Kyokka Cissy ye ne yeesulirayo ogwa Naggamba ng'alowooza nti omulenzi yali yeerogoosoola, mpozi nakwenoonyeza bibye. Musajja wattu yalaba akoowoola abombye ng'ebyo abivaako. Kyokka okuddamu okusisinkana mu kiseera ekyo nno ddala kyali makula gennyini era kyayongera bwongezi kugumya kyama kyabwe kye baalina. Ng'abagenyi bamaze okwanirizibwa baabaleetera ebyokulya n'ebyokunywa ntoko era ng'emikolo giwedde baakyaluka. Kyokka nga bonna basanyufu nnyo nga nti n'ebyabasanyusa si bimu. Ekyasooka baasanyukirwa bulungi, ekyokubiri baagabulwa bulungi nnyo ddala, n'ekyokusatu baasanga omuntu gwe baali baayagala edda, ng'era n'ekyokuna baayongera okumanyagana. Kale baagenda okuva awo nga bateesezza olunaku olw'okweyanjula mu bakadde b'omuwala. Nga bagenze, Cissy yanyumiza ssengaawe byonna, ng'omwami oyo bwe bamanyiganye ennyo, nti era yali yamugamba dda amuwasa empeta, nti kyokka ye Cissy n'alowooza nti omulenzi alimba, olw'okubanga bangi baamulimbanga nnyo nga beenoonyeza omukwano. Nga Cissy amatizza Nambogga nti ye yali talina muze mubi gwonna gwe yali amanyi ku Bazira, nti kale mwetegefu okumufumbirwa. Olwo nno Nambogga yenna n'atandika okumegerera nga bw'olaba akabwa akasibe ku ggaali, era n'addamu nti kale katusabe omwami aleme kukyusa ku ndowooza, ekyama kyaffe kituukirire. Ye mwannyinaze aliwulira atya bannange? Mulamu bannange alitunula atya? Yenze ndiraba ntya nga ndi ku mmeeza y'abakulu bannange. Mwana wange saba nno saba nnyo leero nno n'abeeremu era abeere munno, Nadugaba atuyambe ebintu bituukirire. Weewaawo tuula tusome Mooli essuula awo weekomye egamba nti Cissy afuna ekyama. Bwe tugikomezza, bwe tuddamu sisinkana tugenda tusoma essuula egamba okwanjulwa kwa Cissy. Essuula gye tugenda okuddako okusoma. Ssaabasajja Kabaka awangaale.